Uganda eyenkya. Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase ng'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Baniza nnyo banaffe mu kitundu kyaffe ekyokubiri tubakwisaayo mu bulango bwa Kamafo. Tukyali ku mikutu gyaffe ogwa Kefas Link mukutu gwa YouTube, so tugoberera tusaayo nabo obubaka bwe tukiza nti tebuvoola obwawula wakati wa Amawulire Munnamawulire n'Owamawulire. So ffenna tuli Bannamawulire, mikutu gyo tuyisaako obubaka omwe mutajja ate kusanga eri ku mainstream. Omunala TV gwa mukulu wange Katumba Gerard era nako tusaako obubaka nga mujja mu bugoberera emyaka gyonna, saako ne Uganda eyenkya bwe tuteera ebintu ebitali bimu. Olwaleero tukoze okupana eno okuyamba mmwe abali passionate oba baagala amawulire gano abageegwanyiza, nammwe abaagala okubeera nga mugaggusa mulabe nti mufunamu ate ekintu ekyenjawulo. Bingi bye muwulidde, ensimbi eno bw'oba ozinoonya teziriiyo ge mazima. Bw'oba ojja nti nnaku 2 nnaku 3 ogende olowooze nti ozze kusima zaabu eno, taliiyo. Tebagenda goba Patrick omujuuka watudde awo ku mukeeze golowooze nti ojja kujjawo olw'okuba olina ssente naki, tekijja kusoboka. Talenti ekweyimirira naye n'omukisa n'ebirala ebiringa ebyo, naye mu bisome nga mubinyikiza nga mumanyi ensi eddukira ku sipiidi ya yiriyiri. Omulamwa gw'omwaka guno guli Journalism Under Digital Siege. Tujja ffe twaga okwesa ate digital tulabe how best mwabakyali abatena na mirimu emusobola ogikwesanga omwaganyo banga omukutu ogusobola batuusa mu maaso eyo. Nga sinagenda wamugana Kefas Mayimba mukulu wa Katumba, njagala Munnayuganda oli atulaba ominyole what it takes okubeera Munnamawulire and what it means katwogera n'abaana bali mu institutions n'abo ababikola naye nga amazima babivaamu ne passion yabagwana munadda. What does it take era kitegeeza ki okubeera Munnamawulire? Ekisookera ddala okubeera Munnamawulire, ekisooka kikolebwa kibayita passion. Obwagazi obwo ng'okyagala. Passion tojambala bwambazi nti oba tebagikusomesa busomesa. Passion ozaalibwa nayo, kiba muggwe munda nti kino kyenjagala. Kyekisooka bw'oba owulira nga okubeera Munnamawulire tokyagala, oyagala kikozesa just as an option. Abamu batera okukozesa enjogera eyo nti n'atunulira mu koosi science sizisobola, sobola kubeera dokita. Kale wano ennyangu yangu wano ndaba mass communication, masscom, ng'agenda ku masscom. Be bano boolaba abakola ebyamajaani. Kubanga tozze lwa passion yeri nti waliwo ekikuvuga emyaka gyo gyonna nti nina kubeera Munnamawulire. Wabula ozze kubanga watunudde mu koosi zonna ng'eno yeesigaddewo, oba yeye ssente entono oba ye nnyangu ezisigadde za sciences, n'olyoka oyingira eyo.
you never be a journalist. Toligenda kubeera munnamawulire. Ojja kubeera wa mawulire nga muganda wange bwe yagambye. Era ojja kubeera mwogezi. Ojja kubeera ku muzindaalo ng'oyogera bwogezi. Kubanga passion eyo tokola ki? Togirina. Ekyokubiri, okubeera munnamawulire kirimu obwagazi obw'okuweereza. Serving. Nti tokyagala kubanga oyagala ofunemu ssente, oyagala ozimbe kalina, oyagala ogaggawale, oyagala okola otya, naye olina obwagazi obwo obw'okuweereza abantu. Kati nze njogera nze ekyange ekyanzimba okujja okubeera munnamawulire okuleka ebirala byonna. Nalina passion nga nkyagala. Ekyokubiri nga njagala nnyo okuweereza abantu, nga ndaba mu mulimu gwange guno gwe njagala ennyo mwenja okuyita okuweereza abantu, oba mbaweereza ki oba kine, nja kusobola okuwa service mu bantu. Ekyokusatu, nayagalanga nnyo okunoonyereza. Olina okuba nga oyagala nnyo okuzuula amazima. Olina okuba nga olengera wala ng'ekintu tokirabira wano. Kino kyolabye wano ga emabega waliyo ekiki ekirala. Era ebyo bye byateranga ennyo n'okumpa obuzibu n'abasomesa bange. Nga nze ndwawo okukkiriza nti ne ticca kyaŋŋambye kyekiki kyekituufu kisimbayo. Wadde agaye answer eri bwetyo. Wateekwa okubaayo ekiki ekirala emabega waakyo. Onsomesezza ku Mau Rebellion. N'oginsomesa n'ombulira effects, n'ombulira causes, n'ombulira outcomes, n'ombulira biki. Kati neebuuza before Mau Rebellion kiki ekyasookawo? Ani yazimba gundi ye yasookera ddala? Mba nina ebibuuzo bingi. Olina okuba ng'oli demanding to know, ng'oyagala okubeera munnamawulire. Bw'olaba accident ng'eguddewo, yes eguddewo, emmotoka zitomereganye, abantu waliwo abafudde, yes. Kati nze ate mba njagala emmotoka zino zivuddewa. Emmotoka zino nga tezinnatomeregana. What happened? Kiki ekyabaddewo? Y'oluvannyuma lw'okutomeregana kiki ekizzeeko? Kati nze nga saagala kuripootinga bulipootinzi emmotoka zeetomedde omuntu omu n'afa. Nendekaawo. Ngomaliriza. Nga nze ekyo saagala kikola. Era kyeva olaba nze saabeerako reporter. Era nze seeyitangako reporter. Nze neeyitanga munnamawulire. Oba reporter buli muntu asobola okukola ne ku kyalo. Nakuba ebifaananyi n'abasindikira wano wa bodaboda bamutomedde. Kati oyo reporter reportinze and it is true mawulire gabawadde matuufu. Kati nze nga njagala kiri deep ngende munda. So kyanzimba nnyo okulaba nti nyongera okubeera nze bwe tubeera mu lectures oba tuli mu kiraasi nze nga nvaayo ng'ate nyongera okunoonya ebirala kiri musomesa kyeyayogeddeko, lecturer kyeyayogeddeko, ng'ate nyongero kinoonyerezaako. So olina okuba nga olina gundi eyo ey'okwagala okumanya amazima ekituufu kyeki. Nze we natandika okugeegenya okusoma amawulire nga ni mu P3. Nga ngeegenyera nga nze bwe mbeera mu kiraasi ekyankubyanga emiggo okuwoggana mu kiraasi. Nga nyimirira wange omanyi abaana abato bazannya mu kiraasi. Nyimirira wali mu maaso ne ntandika okusoma amawulire ku kapapula, naye nga olupapula lukalu. Naye nga nze mbijja mu mutwe nsomera abaana. Era abaana basinga obungi bandaba ku TV nga tetwewuunya. Nga tebamwewuunya. Tetwewuunya. Ng'era nze nkyogera nze ndi munnamawulire. Nze ndi munnamawulire. Kati ekyo ne kinkuliramu nenzijja nga nkizimba kyenjagala naawe omwana ali eyo. Yes. I want you to have that feel. Nti mpulira nina that passion. Naddange waka nga njagala nina okuwuliriza amawulire, nina okuwuliriza agasoma, nina okuwuliriza program n'ebitankwatako. Naye nga nina that passion, njagala kubeera ng'aliwa, njagala kubeera ng'oyo. Era bwe nalaba ne ŋŋamba naye nzimbye ntya gundi yange ey'okusoma kuba njagala kusoma amawulire. Ne ŋŋamba nedda, nze ndi musajja mukatuliki. Mu P3 ne ntandika okusomanga amasomo mu Kereziya. Era nga sisobola kumisinga Sande. Era kyantambulirako mpaka senior 4
nga mpeereza ba Otaboy aweereza ne bafaala natandika nga ndi kalenzi kato nga banterawo n'akatebe n'enninnya ne ndyoka nsoma essomo naye nga ndisoma bulungi nnyo mu myaka gyange gye nalina so ne kyongera okumpa that passion eyo kyeva olaba nze ne bwonteerawo gundi nze nasomanga olunsi amawulire naye nga sirina script naye ng'ebigambo bitambula bulungi nnyo naye nga nze kasitantegeera kiki kyensomako story nengisoma neggwa bulungi nnyo kubanga nakula ne practicinga tewali kisobola kunnema kusoma tewali kisobola kunnema kwogera kuba nakipracticinga so njagala naawe omwana ali eyo ba gwe wenna atunulidde okubeera munnamawulire ng'oyagala okubeera munnamawulire have that gwe okyezimbamu weezimbemu ekintu ekirala ekisembayo yaayaana nnyo okubeera practical. Yes. A good journalist is the one who is practical mu buli kyakola. Theory agenda kuyamba kitono. Yes. Akuyamba naye bw'ojja mu field ng'otandise okuweereza ogenda kubeera practical. Kubanga mbeera wano nga mpeereza mala n'emyaka nga soogedde ku kigambo sociology. Yes. Naye namusoma ku diploma. Mala emyaka asookodde ku kigambo research methods. Naye nabisoma ku gundi ku diploma. Kosi nyingi nnyo ze nasoma nga sikyogera nako naye kijjira mu bikolwa kati muyayaane nnyo ekimu ku kisinza okulemesa bannamawulire okubeera bannamawulire abalungi bali nnyo more theoretical than practical. Yes. Bino bye tukola biri practical. Bw'obeera practical, that is when oba confident ku kintu kyo ky'okola. Oba olina confidence, oba olina passion, oba olina kugana omulimu gwe oba ogwagala kubanga oli practical ku buli kimu ky'okola. You can defend it whatever you do. But when you are just theoretical, bino bye mulaba omuntu ali mu kuweereza buli kimu amala kukisoma wano mbalamusizza nnyo mwebale nnyo kakati gavumenti eyisizza ssente buli kimu asoma kisome. You are that is theory. Yes. Togenda kupasinga information y'omuntu emuyingire ng'osoma bisome wano osoma kimu n'otunula mu kamera n'osoma kimu n'okola otya tosobola. Yes, so oyina kubeera buni practical olabe nti buli kimu era katono nnyo nze bwe nali. But do we have more practical journalists over the theoretical ones? Theoretical ones be basinga obungi. Okay. Nkuwa example nali nsoma diploma yange ku IIBMS ew'omugenzi Ezekiel Jalwasi Audi Kampala. Yeah, Audi Kampala one. Nze ekinene nnyo nina ekitabo kimu bino nali nakozesa ekya black book nina nga 2 ebya notes. Saawandiikanga notes. Baabeeranga mu lectures mule nga nze ndi mu studio. Kuba yabeeranga open nga ndi mu studio ndi mu kusoma mawulire nenegezaamu nembisoma nembiwuliriza nga wano nsikatidde wano eddoboozi nga ate ligize nnyo wano nsemberedde nnyo omuzindaalo ne gupopinga ate wano tempe efudde natandise enziruka ate n'ensala wano nkola ntya bwembijja bwembisangula bwenziramu bwenkola ntya nga bali muki bali eri mu kibiina bali mu kusoma bali mu theory namubeerangamu katono nze kasitantegeera nti kino kye twogerako nze nga ngenda mu library nga ntandikira kunoonyereza awo okutoba tufu kuba we having more theoretical ones kuba abaana bangi nnyo abajja eno ogenda omulaba ku kamera nga nebimu tabitegera by the way omwana atuuka ku mpewo nga tamanyi 1 minute of fame or 2 minutes of fame nga biki byonna nga tabitegerawo ebikyo introduction ebintu binaye nga atutte emyaka 3 mugana Kefas. Kuba ekibuzo ky'olunaku nja kibuuza nti abaana bangi nnyo oba abantu bangi nnyo ababadde ba legends bavudde mu mawulire n'abamu kati myaka abeeramu 15 6 n'avaayo tujja kukijjako ekyo kibuuzo naye njagala omuntu oli atwala what does it take to be a Ugandan journalist kikitwalira ki era kitegeeza ki okubeera munnamawulire mu ggwanga Uganda era kitwala ki omuntu okubeera munnamawulire era kitegeeza ki ekibuzo ekikulu kitegeeza ki okubeera munnamawulire wa Uganda oba mu ggwanga Uganda. Ekibuuzo ekyo kyangu nnyo okwanukula ng'oyogera ebituufu ebiriwo wabula kizibu nnyo okwanukula ng'oyogera amazima
kubanga kati okoze otya amazima n'ekituufu byanjawulo byanjawulo facts and truth yeah bintu bibiri byanjawulo nkwadde obuzibu amazima gali nti mu Uganda be bayita bannamawulire ate be bamawulire walese statement kyobolabanga kizibu nnyo okukyanukula ng'oyogera amazima wabula kyangu okwanukula ng'oyogera facts kikyetaagisa kyo okubeera munnamawulire wa Uganda mu Uganda specifically mu Uganda olwa operation eriwo ku bannamawulire weesanga nti gwe banaawe ekitiibwa nga munnamawulire yoyo asobola okukola ebisanyusa ababeera mu buyinza quote my words ababeera mu buyinza kubanga wano obuyinza bwe bufuga wano ne bobeera ne ssente nga tolina buyinza yes bazikujjako abalina obuyinza so abalina obuyinza bwe babanga byokola bye baagala obeera munnamawulire omulungi ennyo yensonga lwaki emu ku kampani egaggadde mu mawulire wano omu ku yali omwogezi wa president kati yagitwala okitegeera nze ndowooza bangi abasubmitinga in CV zaabwe okutwala ekifo ekyo naye olw'okuba oli yaliko omukozi mu bw'obuyinza omulimu n'abanga asinziza abalala ebisaanyizo ensumika n'atwala ekifo ekyo so kitegeeza nti okubeera munnamawulire mu Uganda kwe kyatuuse kyakusalira nti olina okubalibwa nga munnamawulire wano yoyo asobola okwogera okufulumya okuteesa ebisanyusa abali mu buyinza olw'ensonga nti kasita ogezaako okukola professionally wano weesanga oli compromised muganda wange akugambye waliwo gye baamutwalanga waliwo sente ziri ku mmeeza ne bazigana that is professional behaving kaakati omuntu nga ayagala okubeera professional olina okwerumya okwerekereza n'okukkiriza ebirala bakuyiteko bakunyoome bakuyiseemu amaaso okusobola okugjayo ekituufu ekyotekeddwa okuwaayo eri abantu kyova olaba abannamawulire abalinga bali professional baba brandinga kuba activists yes era ojja kule omuntu ng'agamba nti akati temukyakola mawulire muli ku activism temukyali bannamawulire kati mukola activism naye nga bagamba abakola activism be boogera ebituufu be ba publishing ebituufu be bawandika articles eziri critical kubali mu buyinza era nga bw'osoma articles ezo ojja kwesanga nga mu butuufu kituufu waliwo jjooku gye nali ndaba oli awandiika n'agamba nti Tanzania ne Kenya z'ensi zokka ezina ba president abafudde emirembe n'afiira mu buliri oba n'afa myaka emikadde nga bw'olaba nti Kibaki yafiiridde nga era akooye Moi naye bagamba yafiira mu buliri Nyerere n'abalala naye nga atafiidde mu nsi ye mwennyini oyo yali ayogera mazima akati ne bamugamba baba bakuwaanawaana statement eyo giddemu ogiwandiike ng'otandika ne Uganda ye yokka okitegedde Kenya and Tanzania are the only countries that have presidents that lived even after their reign as presidents and died peacefully. When I'm Gamba, we write the sentence beginning with Uganda. N'okutuusa kataji writing naye olw'okuba nti emikutu gino gyatusensera na Uganda era oli yazze kubanga tulina eddembe ly'okwogera era oli yazzemu n'awandiika ye n'awandiika kirala n'agamba nti Uganda y'ensi yokka eba bamusigansimbi ssente esiga mu bamusigansimbi ssente. Uganda is the only country that invests in investors. Okitegeera. So kiki mbadde ngezaako kujjayo nti omuntu bw'agamba nti agendere ku mukulu gwa professionalism bayinza obutamutegeera bambi kubanga ensi Uganda yasenserwa Bannamawulire basenserwa ne babeera compromise ne beesanga bakkiriranyiza kye balina okufulumya ne babanga tebakifulumya naye tetumala mu maanyi abaana abasoma
n'abaagala okubeera bannamawulire kituzaayo ku kiri muganda we kyagabye passion. A person who has passion can make the impossible possible. Yes. Omuntu alina ekyagala asobola okusobozesa ebitasoboka okubeera ebisoboka. So ekintu ekisinga okuvuga omuntu yenna mu bulamu bw'ensi muno bakita passion. Kwagala kabeere bufumbo nga tolina passion ya bufumbo otandika kuwoza ndiwo olw'abaana nuka kakati bwe muba mu kisenge abaana babeerayo ddala ne mu kisenge obeerayo olw'abaana ekyo musenge kati kiyingiriddemu anti bw'otandika okuwoza nti wano ndiwo olw'abaana naye ng'okyasula mu kisenge n'ebbaawo then oba toliwo olw'abaana akampite ne break katujje muganda we mukutte ku kisenge katutandikirawo mudakiika butono nnyo katukomewo. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 206 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya